Okola kiggwe. Njale nnuma amanyi afuna ku kyokulya wano. Watandika ddi? Enyima n'okulya nako kati ate malefuna akutandike. Nkulaba nti obakanye n'amagi ga muzzukulu wange. Genda kufuna kyakulya. Zaawo amagi ogenda ogula ebyokulya gye biri eyo. Olwaleero lombadde nsaba. Ndeka. Aga amagi ga muzzukulu wange, amagi ga Angel. Gazzeewo ku tray. Ekikulu bagamba towulira kyekizibu ky'olina. Ebigambo byange bitono. Bagamba towulira, lwaki towulira ke? Emboozi zino. Kiwulidde. Nywa amazigo mu bulungi n'obuwembu. Ofuluma ogende. Tolina nakubeera mu ffumbiro muno. Simanyi kikuleeta mu ffumbiro. Mu ffumbiro kati obadde agala bafumbira wa mutoyi. Genda ofume ekyoto wabweru. Nkume ekyoto ngano waliwo omukulu waggulire esseppiki. Ne asooka embuuzi. Wajja kulabira byonna wafuuka mukazi wa maka gano. Kyoyagala kyoba okiyita naye bwe kyoba omanya maka ga mwana wange. Nina right ekola buli kimu, nina right eyogera. N'ofuga buli kimu n'ebyokulya obifuge. N'ebyokulya mbifuga kubanga era ebiseera ebisinga nze mbikola ki? Nze mbimanyi. Olwaleero badde nsaba tukwatagane mu bulungi. Amagi nange nekugamba tukwataganye mu bulungi era sogedde mu bubi. Bwengalidde ng'amagi. Nedda amagi kati amagi gali 5. Amagi ga muzzukulu wange buli lunaku ali akameka. Kati bw'oba oli wakulya lyako limu. Nga geddaalize kuba alina kulya amagi abiri buli lunaku. Ndowooza olaba amagi ga nkoko ŋŋanda. Si nzungu. Nze ngenda emmere ate ago go galekere ddala. Omanyi omuzzukulu g'asinga okwagalira ddala okulya buli bw'akomawo okuva ku ssomero g'asookerako. Ngambira okubindiseeyo. Egirireke owange. Egirireke. Ken. Genda wabwera ogula ecapati. Genda okole ogula ecapati. Genda ogula ekikomando Ken. Bampeyo ebbiri ngende ngule. Genda okole ofune ebbiri ogulire ekikomando Ken. Wajja kugenda kubala baana. Agula emmere mu nju. Ate ampeneza okulya omuntu akimba kyebweru. Mbabazi. Indaku. Kati kiki? Oyagala kikopo. Era kyenjagala olaba kyenjagala. Naye n'ensonga nze Mbabazi atwere serious. Goza bino byenkulaba ng'oli ku Tata Angel osanyiriza okola biki? Nze tondiiko. Ngezaako okupangapanga buli kimu mbikola byonna naye tondiiko. Oli ku Tata nze olisanyizaako ndi ku kirevu. Kale enviiri. Kale laba nno bwe kyeyogeza. Kusanirire biki? Enviiri nange onsanyirizeeko. Oli ku Tata Angel gw'osanyiriza. Ayina Mama Angel. Tata Angel bosi wange. Oli muganda wange nze. Kati baba muganda wo nawe bosi wange. Anti kati naye njagala mbeere bosi wo mu byonna. Ogende ufune nyumba yo nawe ogende obeere bosi. Awo gye. Ofuukira bosi mu nyumba y'abende. Esaawa zino kati taliwaha bwe bajja bwabaawaze kati baba ogenda ani aliwo kati omukulu. Waliwo Mama Angel. Oli mukazi twawasa muwase. Ate zino emboozi bwe lwatonyumya ku mboozi wakati wange naye Mama Angel bise ku bbali. Olidde. Pozi gwe ngani?
nze Kenny bannange naye kale abantu mwewe eddembe bakutumye ekikopo mpozi sebo oli mu nnyumba ya munno mwogambye ebyo bwaba taliiwo nze boss kale mulabe omuntu n'amutunuulira n'amaaso ne gabukulumu bantumye ekikopo kinzigireyo nze nkugireyo ekikopo sigenda kukijjayo batumye gwe ekikopo olina okukijjayo mpoziko nkusitule busituzi era okijjeya twala eri nze tomanyiire situle busituzi ate batumye nze wakansitula emirundi emeka kyogamba buli kimu kyengenda okufuna mu kino ekiyungu obusooka kunsitula nedda kino kiri wala totuukayo kkiriza nti oli mumpi banaye you are neighbor to the ground nebyala tofa kiki toli mumpi kati sebo g'omuwanvu obwo obuwanvu bwo bukuyambye yesha omuntu lindako g'oli muwanvu kale n'agamba hayiti gonna tosobola kugenda bwolo n'ofunayo omulimu oli wano mu nnyumba ya muganda akusuza akuliisa ndowooza n'engoyi yakugulya ne panti z'oyambadde yazikugulira si kyo oli wano nze waakiri nze ndi mumpi naye ndi ku mulimu kankubuuza bagambye wendi sina sente ziriwa omuntu atakola ayinganga nze senga olina sente senga oli wano buli kamu koolya nawulidde ne anti ng'akugamba nti oleke okulya amagi ga enjo oli muveeko oli mukande naye muveeko yegomuamagi ga enjo oyogera ne katonda kale kati gw'olina sente mpaayo omutwalo omutwalo mpa omutwalo omutwalo gwokka ajjayo butambaala obadde kikakkana onsabye mutwalo mpa omutwalo oba nkuwetiemu ogenda ozijja kale mpa 5000 weziri nzina naye ziri mu banka mala kuzijjayo etm togiraba lindako eno yaggwako 212 obadde kinaawe yaggwako eno yaddi eno ya 216 ani yagamba etm teziggwako mama olowooza saasoma olwokuba olondabanga ndi maid olowooza saasoma just ekaddiwa nekyusa kkala 2014 ekaddiwa nekyusa kkala etm teziggwako tolina sente kkiriza nze nsitula nzijayo n'ekikopo kati singa kiwayogedde ddudamya kuneekolozasente sente agambye sikusobola kyakigenda maaso wano kene omutuzizaawo omutuzana ku sinki oli mu kiyungu wano mamenjo omukwano gwe mukutandisa okuteeka mu kiyungu kyange Lida mama Angel abadde nyambako kujja nakutumye dde ekikopo muli mulaavu keni anti wabadde tatuukayo mumpi eri tatuukayo mbadde nno musitula gyeyo ekikopo mbadde nzija ekikopo akutadde ne wali bwe bati waggulu abadde aloozasobola musuula busuuzi batandika ddi okusitula maama okusobola okutuuka okukola ekintu anti mbadde situukayo batandika ddi okusitula abadde tansitula wano mama yakusanze ng'osanyira taata enje enviiri walinnye kuki nabadde ninnye okutopa wabadde olinnye ku topu kati eriri ddawa leero anti ebadde wano nga teriiwo kwegamba ebyobugwagwa byo byonna osobola okuyiya amagezi gonna gonna olabe ng'osobola okukola ekintu nedda anti nedda anti njagala kikopo ekyo ng'okijjeeyo ng'okimpaddewo naye keni wabaaki omugambi ajeyo ekikopo ositula waaki tatuukayo omugambi ajeyo ekikopo noono naye naataddewo olugongo basitule nedda nze mbadde simanyi nti ali mu konsito nkugambye fuba okulaba mpa ekikopo ekyo ono waba akola ebirala asanyira tatenje enviiri ayiye eggezi lyonna lyonna erina okulaba ng'amutuuka ku mutwe kati nkutumya ekikopo waneeno gwe keni gwe nakuwonize ku mwana oyo nakuwonize ku mwana oyo kati okijjeewa kijja mu ddiiro mama obadde okola ki kutuuka okusitula namutumye dda wonga obuli mu mukwano kukola mukwano mu kiyungu nziremu mbasange sokolinda biki bino zino ndaba kaadi ATM zono anti abadde ngamba nti kuliko ssente ate nga nkadde zaggwako ezo zino nziraba nkadde kati kwabadde akulimbira abadde abinimba anti naawe nkusanze ozikutte so sigwa abadde anti nze nazirabye edda nti nonkadde zaggwako mubadde kukiwa agenze n'ambuuza aŋŋambye sikola nange nezigyayo kaadi nemulaga nemubuuza omuntu atakola bya n'ATM abeera nekadi aba akola libanake nokola mulimu ki gwokola amenjo temwampaana ina omuli mulimu ki gwokola
sino na baana kusomera osasula wano makaba nosasula mu abaana bono no bayita otya tobalina ko Luganda babeera baana ba babeera baana bo kati twalina ko kusasula ku baana babo mubuulire omulimu gwakola omutuufu gwokola gwo omutuufu olime kulimbalimba mu mwana w'abaana wano okola mulimu ki yiba kusasula sente muganda akusasula sente bw'abadde nimba bw'alina omulimu alina ne ATM bakusasula sente mmeka wano abaana bono nawe bakuyita taata tutandika okusasula ku baana bono sinagambako munsasule kati yogeranga amazima oleka okulimbalimba munno gono talina mulimu gwakola wano yajja nga talina wabeera najja natandika okubeera wa muganda okitegedde musasula wadde ono n'ekikumi wadde tuyamba muyambe nti abeera wa muganda we ate singa siyali muganda we nawono teyandibaddewo okitegedde kitegedde maama enjo nze mukwano gwo nvuddemu bwoti ate kuvaamu ki nze ndimu kutegeeza kweyita kyotali olimu kulimbalimba mwana w'abaana naye siri mukwano gwo nze ekikopo kyange mbona akulimba kanaawe era okkiriza ebyono akati wemba sikola nga tebansasula kadi nazinjawa